nga nvuddeyo ngenda kuyitamu wano mu buntu butono tufune essaawa nnamba n'okusobanga y'amasimu saagala kwogera nnyo leero tugendagenda mu kigambo kya Katonda oluvannyuma lw'amasimu olwaleero ekigambo kya Katonda kye ŋŋenda okwogerako nammwe olwaleero nzizo baleetera 1 njagala musooke mukakase nti tuli ku sayidi entuufu ng'oyagala okumanya nti tuli ku sayidi entuufu liida waffe atukulembedde eyaleeta revolution eno empya ey'okununula eggwanga Uganda ali wali Yesu we yalikoko olunaku lumu. Yesu alina we yali olunaku lumu embeera His Excellency gy'alimu leero Yesu yagituukamu era olwaleero gye tugenda okusomako olunaku olw'olwaleero. Yesu yaleka atuteeseteese bulungi ng'era atubuulidde ng'atugambye byonna ebyamukolebwa bijja kutukolebwako n'ebisingawo. Naye n'agamba bw'ati temulyetaaga kwewozaako nnyo nze nja bbawa ebigambo ebyokwogera mujja babuulira mujja kwogera ng'ebyokwogera bijja kujja byokka temufaayo. N'agamba bajja bayigganya kuba nange banjigganya. So olwaleero tuzze okulaba Yesu bwe yali mu katu k'amateeka ge yasangawo oba ge baali baagala omukubisa Yesu n'akiyitamu bulungi. His Excellency oyinza okuba oli mu kaseera akazibu oba oli awo olwabo abakuzoganya eno n'eno naye awo wooli Yesu yaliwo olunaku lumu era n'ayitawo. Yeeyo vidiyo y'olwaleero wulira vidiyo y'olwaleero njogedde ebintu bingi nga njagala nkole puliyambo okitegeere. Vidiyo y'olwaleero omutwe gwayo mbagambye bwe nti His Excellency Kyagulanyi waali Yesu yaliwoko olunaku lumu era n'ayitawo naffe tugenda kuyitawo. Bw'olabanga ng'otambulidde mu bigere bya Bayibuli ng'oli mu bigere bya Yesu totawana kwebuuza oba oli watuufu. Kubanga Yesu yagamba bw'ati mulabire ku nze omuteefu era omuwombeefu mwe mungoberere mwe mukole ebyo bye nkola naye bwe munaaba mweteeseteese bulungi mujja kukola n'ebisinga ku bye nakola. So His Excellency waali Yesu yaliwo. Ekyo kye tugenda okulaba leero mulyoke mutegere nti muli watuufu ne liida waffe ekkubo lyatutwalamu ttuufu ne byayitamu alina obbiyitamu kubanga yekka ye yayambala engatto za Yesu e Uganda. Kirabika Yesu bwe yali agenda engatto ze kirabika engatto ze yaziteeka magere. Jonna bayimbidde akayimba k'oli omwana kalanda gundi yali ayimba naye oba wajje waleka engatto zo Mukama wajje waleka engatto zo naye oba wajje waleka engatto zo nyambale kuba lukalu olugendo. Mujjukira bulungi kuba nali nkola naye ku mashini emu ebyo ebiseera bya kiwoko ebiseera papaali papaali nga nkola naye yabiwandiikanga mulabaawo ng'abeerawo nga tulowooze nti singa eggwanga lirimu Kyagulanyi abawera 10 ku mbeera eno gye tulimu nga bannayuganda osanga singa twenunula dda. Ekiremeseza Uganda okwenunula be bannayuganda abeerowoozaako bokka na bokka. Nti munnayuganda asobola okuleka obulamu bw'abantu 18 be tubanja n'ategeera nti famire zaabwe ziri mu bulumi n'ategeera nti abantu baabwe baagala obwenkanya ku bantu baabwe abaabuzibwawo naye n'akkiriza n'alya ensimbi ekintu ekyo bakitemereko ettaka wabulewo ne munnayuganda addamu okukyogerako. Ye alowooza ku lubuto lwe ng'omuntu omu naye tasoose kusaasira famire ezo nti abantu abo ki kye bayitamu. Alekeredde abantu abali mu makomera nga basibwa olw'ebyobufuzi tebalina musango wabula babalanga kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu naye oli n'aba musanyufu ng'ali ensimbi ya Mwami Museveni akkirize bannayuganda bafiire mu makomera n'aleka bannayuganda obukadde 45 obubonaabona basasula emisolo naye tebaganyulwa mu misolo gyabwe. Oyinza okugenda mu ddwaliro n'obulwa n'eddagala erisookerwako ng'era bw'oba tolinamu kasente oyinza okufiirayo kubanga abantu batono abeesobola okugenda mu malwaliro ag'obwannannyini okufuna ku ddagala erimatiza naye abangi bakuŋŋaanira mu malwaliro bo ge babateerawo ge babalimba nti ga gavumenti wabula nga gasigaza bizimbe tegaliimu wadde ekiraga nti lyandibadde eddwaliro. Ebyo ne balema okubyogerako bo
bo ne babawa ensimbi ne babazibikira emimwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yasigalawo ku mazima n'agamba nti nze kyonna kye kiri kibeere, sigenda kulya nsimbi ya Mwami Museveni. Ndabe Munnayuganda nga ye asigala abonaabona nze nga ndi musanyufu ne famire. Nja kuyimirira paka ku ssaawa esembayo nwanirire Bannayuganda kubanga nakyeyama okuva olubereberye. Bobi Wine okuva yayingira ebyobufuzi takyusanga ku bigambo bye. Tolimuwulirako nti yasisinkanye Mwami Museveni. Tolimuwulira nti akudde ensimbi za Mwami Museveni ave ku byobufuzi. Si lwakuba nno nti ayayaanira nnyo obukulembeze nti abeereko pulezidenti. Ye kyafa kununula ggwanga Uganda bannakyemalira balidde. Awo Uganda erironda omukulembeze asobola ogikulembera. Ne bwe bali batte balonze Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabula alimanya bumanya nti nakola omulimu ogwange ne nnwana okuggyako nnakyemalira. Nakola omulimu ogwange ne ntegeeza Bannayuganda butya bwe balina okwenunula, era y'ensonga lwaki nnakyemalira tumuwonye. Kati abakulembeze nkugambye nti singa twali tuwezaawo abawere 10 nga balina omutima ng'ogwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, singa Uganda eri bulungi. Naye kikyagiremesezza kyekyo nti abantu beerowoozaako bokka na bokka, balowooza ku nsimbi okusinga obulamu bwa Bannayuganda bannaabwe. Otambulidde mu bigere bya Bayibuli ng'oli mu bigere bya Yesu, totawana kwebuuza oba oli watuufu. Kubanga Yesu yagamba bw'ati, mulabire ku nze omuteefu era omuwombeefu, mwe mungoberere, mwe mukole ebyo bye nkola, naye bwe munaaba mweteeseteese bulungi mujja kukola n'ebisinga ku bye nakola. So His Excellency waali Yesu yaliwo. Ekyo kye tugenda okulaba leero, mulyoke mutegere nti muli watuufu, ne liida waffe ekkubo lyatutwalamu ttuufu, ne byayitamu alina obbiyitamu, kubanga yekka ye yayambala engatto za Yesu e Uganda. Kirabika Yesu bwe yali agenda engatto ze kirabika engatto ze yaziteeka magere. Jonna bayimbidde akayimba koli omwana kalanda gundi yali ayimba. Naye oba wajje waleka engatto zo, Mukama wajje waleka engatto zo, naye oba wajje waleka engatto zo, nyambale kuba lukalu by'olugendo. Mujjukira bulungi kuba nali nkola naye ku mashini emu, ebyo ebiseera bya kiwoko, ebiseera papaali nga nkola naye yabiwandiikanga mulabaawo ng'abeerawo ng'ayimba leekaana akola bikyakola ennyimba nga ndi naye nakolanga naye akitegedde. So byenjogerako mbimanyi. Kati engatto ze kirabika zaasigala wa His Excellency oba oliawo. Bakazimba mugalu tebazirina. Kazimba mugalu alina za Piraato, Lwera alina za Kayafa. Abo ezo zo bazisigaza, ezo bazirina. Ezo bazirina. Naye za Yesu ziri magere. Kansooke mpite mu bino. Kakati awo oluvannyuma lw'ekyo ogenda kuwandiika ebyawandiikibwa bino. Ogenda kuwandiika Yokaana essuula 8 okuva ku lunyiriri olusooka otuuka ku lw'e10. John chapter 8 from verse 1 to verse 10. Ogenda kuwandiika ne Matayo 12 okuva ku lusooka okutuuka ku lw'e12. Matthew chapter 12 from verse 1 to verse 12. Then John chapter 8 from verse 1 to 10. Yesu we yali, His Excellency waali. Ebiriwo mwalabye yafulumiza vibe, yafulumiza oluyimba byonna mwaluwulidde, kati tegakyali mawulire. Nange nalufunyeko, nafunye omukisa n'endu baterayo ng'obudde bukyali, ne lutambulamu ebalo dutambuza muluwulirize bulungi ebirala bye yabadde ategeeza ngaffe ng'abatamanyi Luzungu byonna yabituteeredde omwo. Ekiri mu luyimba olwo kye kiri mu interview eri gye baamugize ku BBC. Eyo position kati alina amatu, buli omu akozese omutwe gwe amanye ekigenda mu maaso. Ebisigadde tugenda bisanga mu kigambo kya Katonda.
naye kiba kirungi nnyo okubeera famire gundi ng'olina omukyala naye nga si kubeera ne so copy ku gundi buli omu akopingeko gwa kopinga nze abange ndabakopinze dde era bafunye dda message kale mbadde nga mbagamba ku bintu by'okukyaza nabbanja ne mbagamba bannange temukyaza nabbanja kumulaga magana gammwe ge mulunda kubalaga ngeri gye mukolamu agurikalica wammwe ne mumukyaza ne mumubuulira enfuna yammwe ne mumulaga amagana g'ente ne mumulaga nga bwe mulima ennyo ne mumulaga abakozi be mulina abangi ennyo mu malimiro kati buli nabbanja gy'ayise babataddeko kalantiini w'ente twalinga tubibagamba wano nga temuwulira agali mu nkuubo gavumenti kweddiza kasooli n'ebirime ebigule ku bbeeyi eya wansi anti mufuna nnyo waliwo yamugamba afuna obukadde 250 buli mwezi nabagamba temukyaza nabbanja ne mugaana kati temutukaabirira namwe mbamaze ekiri mu state house ekyabaddeyoko mu state house babadde boogerako his excellence Kyagulanyi engeri gyayongedde okubeekiika okubafuukira ekizibu ne beebuuza ngeri ki gye basobola okudda mu mitima gy'abantu okukolera abantu ebintu abantu baddemu baagale gavumenti kubanga gye bakyayisiza nnyo abalabisiza nnyo munda n'ebweru w'eggwanga ebimu ku bye bateeseza bagambye bakole Obote kye yakola mu myaka egy'ekinaana baddemu batandike okugabira gavumenti egabira abantu sukaali egabira abantu amafuta egabira abantu omunnyo ne sabbuuni ebintu ebyo nabirabako naali nkyali mwana muto nga tugenda ku kitawuluzi ne tugenda tusimba sukaali baakuyitanga kusimba sukaali oba okusimba amafuta oba okusimba sabbuuni mwagendanga ne musimba layini nga babikkula ebitabo gundi nga buli omu ofuna sukaali wo oba nga ofuna sabbuuni oba ki so Museveni bagambye basobola okukwatagana ne China bulungi nebawa obusobozi obwo bagabire omuntu wa wansi sukaali ne sabbuuni mbu bwe bagattako akasente k'abakadde basobola okudda mu mitima gy'abantu oba oli awo ne basobola okuba nga baddamu okwagalwa naye it's too late for them kubanga waliwo olunaku mu nnaku waliwo wiiki mu wiikisi waliwo emyaka mu mwaka guno era omwezi mu myezi ejja mwaka guno ewiiki mu wiiki ez'omwaka mu nnaku ez'omwaka mulimu olunaku Mukama lwagenda okuddamu essaala zammwe abantu bonna benjogera nabo bagamba pasita nga tusabe tutya genda mu Isaaya 62 egamba abajjukiza ba Mukama temukoowanga kitegeeza si mumusoosa okukituukako waliwo abaali bakituuseeko nga bawulira nga abakooye ekigambo kya Mukama ne kijjira Isaaya n'amugamba gamba abajjukiza ba Mukama tebakoowanga so mwe mumpite mugumya naye waliyo olunaku gwe lutuuka nga temukubanga ku ssimu yange ekyo kyenjagala okubategeeza nze mbabuulidde eyo nvuddeyo ne bagamba bagenda bagabira sukaali mugende musimbenga sukaali mufune sukaali n'obuwunga na biki then musobole okuba nga muwongera okwagala gavumenti kyesimanyi oba chance eyo bakyagirina sigirabawo bwenkebera waliwo bisecurity alert ebimu kati bye sikyayagala nakuleeta nga ne bwe mbifuna tebikola mawulire tebikola makulu kubanga bwati bwayogera Mukama mu John chapter 2 John chapter 19 verse 30 agamba kiwedde sigirabawo bwenkebera waliwo bisecurity alert ebimu kati bye sikyayagala nakuleeta nga ne bwe mbifuna tebikola mawulire tebikola makulu kubanga bwati bwayogera Mukama mu John chapter 2 John chapter 19 verse 30
agamba kiwedde